Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukwano kulikayo mulango webali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole programu yaffe eno ey'abakyala gye bayita Mami Eyakolamu era ng'eyakatuyungako tukyagenda maaso n'olugendo lwa mukyala Sarah Kalyango Nalongo era nga munanga atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Mami, oluzungu ng'olwesonyiwa abaana bakutiizinga batya? Kati bwe natuuka ku ssomero tegereza omwana ow'eswanu ogenze ku ssomero naye bagamba you are welcome to Nabingo nga n'ekyokuddamu tokimanyi ng'omugamba I have come. Bannange ng'abaana ne balyoka batandikirawo ng'ekyo bayinza okusekerera ne balyoka beetikka ebintu ebitwala mu dormitory ne batiizinga gwe kuba tomanyi luzungu. Bannange abaana ne babeeranga ku ekyo nga baga welcome back, welcome to Nabingo, I have come. nga bakuyiiya naye Mukama yatuyamba twamala ne tugenda nga tumanyiira embeera. Mwe temwatiizingako balala bajja? Saatiizinga ku baana kubanga nakulanga simanyi na mama ange yatukuza nga awaka nga tewali ebyo byakubonyaabonya era mama ange yali mukyala si w'amaanyi nnyo, yali mu mbeera ye naye yaleranga abaana b'abannyina nga baleeta awaka. Abaana twakula n'abantu abo yalinawo obuyumba bwo bw'abapangisa bwe yali ataddewo nga mulimu abapangisa abanyolo abatooro abanyolo bayinnyo bakasoma bamanya abapangisa be era nze nenjiga nnyo olulimi olunyolo kubanga bwe nali omuto nabeeranga nabo nga bensiiba nabo ng'era nga gyendya emmere nga nkole kugambayo ng'osangayo ebirungi byosanga bukyosanga kyolya nga si ku lumonde ne mwogera ogenda okuva eri nga buyingo bali bafumbye ennyama bafumbye ettooke lyabwe nga oyinza okugaana oddirya nga mama tanyiiga baali waliwo obumu awaka tewaliwo omuntu wa mutima mubi. Kati ng'okeera ku makya n'ogenda okubabuzaako otya mu lunyolo? Olairota akiiki otaamoti abo bwe batyo ne mutandika era nga bwe mbeera mu bo gamba nti ndi munyolo ng'oba mutooro kubanga nalwogereranga ddala throughout naye lwakuba kati ebbanga ddene olwawo naye nga nze sobola kubeera mu banyolo b'abatooro ne bangeya buli kimu mba nkitegeera kye boogera kyonna era nabo n'okukakinga apo mansobola bulungi okukakinga apo nenjogera nabo. Ennyabo kale ennyabo senior 1 mpaka senior 4 wakola otya? Senior 1 mpaka senior 4 nga ndi Nabingo nasoma era ng'omwana era nali medium student saali mugezi nnyo nayita wonna era ebyo classes zonna nazimalako nenyingira nemmala senior 4 era nenfuna points ezasobola okuntwala class 5. Tewaliwo byakutaataganyawo mu senior 4? Obulamu bwo bwali buteeka? Obulamu era bwali nga buzibu bwe butyo kati awo maama wange era yali akyaliwo naye sister wange era okuba yali amaze okufumbirwa nagendangayokko nampakako kitimani kati ne badda ku second born naye yali atandise okukola nga naye alina amaka nga abeereyo lungujja naye nagendangayo ne bampa ku pocket money kati ate ye yali avuga train agende mu Mombasa Kenya n'addako kati awo yali ebintu bingi sukaali ekitegeeza kati ebyebikajjo n'obivaako ebyo nembivaako olwo nga n'ebikajjo era in fact ebiseera byatuuka amazzi ne gajjula ne gatandika ng'okujjula olw'okuba ndoza ku gundi population yali yeeyongedde amazzi awo maama we yalimiranga ebikajjo nga wajjula amazzi nga takyasobola birimirawo bulungi kati awo ng'era tebikyabeerawo kati ate engeri gye nabeeranga ennyo mu baganda bange nga n'awakamba ewa maama sikyabeerawo nnyo ne bampanga ebikozesebwa ebyo byonna ebyetaagisa ewa nnyinaze nga nzigyayo buli kimu kyenjagala mukyala yabimpanga kati obulamu ne bugendera awo bwe butyo mpola. Senior 4 vacation biki byewakola? Senior 4 vacation kuba abaana beesunga nnyo vacation eyo senior 4 sirira nnyo kyamaanyi kye nakola okujjako okulera abaana ba sisita wange nalinga waka ate nabeeranga waka wa sisita wange
nga ne mama wange mama wange yali akaddiye nga alwadde yalwala obulwadde nga tebutegeereke kati mama wange baali balongo nga ye babirye ate mama omulala omuzaagwa yali muganda we nga ye Nakatonga abe yabeera Ntebe kati mama yali afumbidde oli mama omulala ye yali afumbidde wataate yempete wa taate Entebe kati wataate ye Ntebe waalingayo buli kimu nga taata yali akola mu printer ye Entebe nga alina ssente awakanga wagagga era twawumulirangayo nnyo buli holiday kumpi kubanga mama yalinanga buli kimu nga taata buli kimu akireeta naleeta nga leeta emigaati bata ennyama matooke kubanga yali mange emaya nga gyalina olusuku taata gye yalimiranga kyekyalo kyabwe naleeta buli lwamukaaga nga lwakutaano ng'agenda n'amalayo weekend najja nga alina emmotoka eyo eyattanasi eyakkanga Citroen eyakkanga bweti wansi kati nga mwateeka amatoke n'agijjuza bootu n'aleeta waka mama ng'alime awaka nga baliwo emiyembe mingi nnyo mamange era bw'obulamu bw'eyo Entebe bubwalinga buzungu kati mu holiday nga tubeerayo nnyo nga temwagala kuvaayo nga tetwagala kuvaayo mama tiyabanyigira naye bannamu lwaki temukoma wenu mama era bwelagiranga nga gamugende wa mama mu Entebe holiday kubandoza naye bambi kyamuwanga emirembe okulaba nga taspendinga nnyo ate eringa mama buli kaseera yagala tuwumulireyo ng'era tubeerayo nnyo nga mama taata amugulira engoye ez'ebbeeyi gomesi kubanga yamuguliranga oluusi engoye nga nnya namugambi waliwo omuzungu yalinga draper nga atunda engoye mu Kampala emanye Entebe mu town kati nga mama agendayo nga amugamba ojja kgenda olondeyo engoye zoyagala nga mama alonda engoye kati ebyo ebiwuzi bye twakulirako nga bwe tugenda nga mama atuwa ebiwuzi ebyo nga tubireeta ate mama folo kuba yali mutunzi ng'atutungira ng'atunga ebiteeteeyi ng'atunga empale zonna twayambalanga ffezze empale entungi n'obulega obulega we natuukira nga mama nga amaze okuwummula ate olwo nga basisita bange nga yangulira bambi kale nyabo weyongerayo paka ku senior 5 neyongerayo paka ku senior 5 wagenda ludda wa era nasigalayo nabbingo nemala senior kiba kitegeeza era wali okoze bulungi bampa nensobola okukola heedi hege nenkola nemala S5 nengenda enakawa gye wasomera nasoma nenkola college gondi diploma in business studies nyabo kale nyabo senior 6 vacation ya wote waliwo kye wakola senior 6 vacation nakola nabe nali waliwo mwanyinaze yali abeera yali gwenagogambye yali abeera Rungujja yali akolewa Frank omugagga bamuyitanga Frank nekuusa balinanga ebimotoka ebya trailer kati omwami oyo yalina secretary mu senior mu vacation yawo senior secretary yali ali lubuto nagenda ku maternity leave ng'azadde kati brother wange n'amugamba nti nayo sister wange ayinza okujja nga ayambako okujja wano n'ayambako Koni n'akola obwa secretary buno paka Koni lw'anaakola ki lw'anaakomawo kati nengenda nemmalayo emyezi 3 nga nkola wali obimanyi bimanya naye era nga omuntu ali awo nga bakugamba kola kino nga osobola obikola ngera omuntu asonga bansasulanga meka akasente kaali oba gyali oba emisente zaali oba mmeka naye nga bampanga akasente sikajjukira bulungi kuba ebbanga ddene naye nga bampa omusaala buli mwezi bampanga omusaala era gwannyamba okwegulira ebintu ng'omuwala omuto okubeera ng'olina ebyo by'osobola okukozesa mu kiseera ekyo nkitegeera ng'ogenda ng'osoma wali eri enakawa kati nemmala S5 nenyingira enakawa sinali olwomba nga bwe najoyininga nakawa era nenfuna emikwano nenfuna ne boyfriend yaliwo oyo Saalongo Stanley Kalyango kati nedda saamujja ku campus bwe nali nsoma bwe nabeeranga ewa sister wange mu vaaka era in fact yes mu vacation eyo nabeerako ewa mama nembeerako ewa brother wange kati nembeerera ddala ewa sister wange okumala ebbanga ddene kati oyo Kalyango ng'atulaba kubanga baali bapangisa ku nnyumba za mwami Sekisoyo bawa sister wange Entebe awo twali tubeera Kibuye yewa yabeeranga Kibuye ono kati awo Saalongo yandabira by that time twamuyitanga Stanley yewe yandabira n'atandika okunkwana
naye nga muganti nze nkyasoma kusaayagala nnyo ebyabasajja saabyagala nnyo kuba yali akola oba ye ng'akola mu ngabo nga bakola mu ngabo balina mukulu waabwe bamuyitanga mwami Senabuja Charles nga be bannannyini ngabo ne mwami oyo Semakula Grace nga be bali mu ngabo omwo kati ne Ssaalongo yabeerangayo ng'akolayo kati awo nga basuubulayo amawulire ne bagatunda kati bwe n'afuna ssente kati yajjanga awo awaka wali awo ekibuya we twabeere wa sisita wange hanga alina ssente nga mulaba omugagga omulenzi wakweraga nga life is still kugamba ng'abeera smart nnyo ng'ate alina ssente olwagira ngo baguza ekintu awo nga bamuzanya matatu awo ng'awaka era bamubeerawo abawala abo ne muzanya oba n'abalenzi ne muzanya matatu olwagira nga n'aleeta ekintu nangaga salagaga nga nze sirina naye nga sirimu ndi ebyo byakwetega nga sirimu na kirowoozo ekyo naye oluvannyuma n'alagira dda nti ali siriyasa ne anjagala kati bwe nabeere nakawa yansapootinganga nnyo yandeeteranga amagi yandeeteranga ebintu ebirungi ngansula mu hostel nga andeetera ebintu ebirungi era n'akukyalira bawala bano ne bakwegomba nga bakulaba ne balaba era ne bamanya nti oyo boyfriend wa Saara kati nensoma ne mala naye nagenda okumala senior manya second year yange nga nagenda okuvayo nga nfunye olubuto lwa first born kati awo nemugamba nenfunye olubuto namugamba ngenda kukola nti agenda kuddayo nti ewa sister yange mugambe nti ndi lubuto natya nnyo kati bwe sister yange in fact oyo sister yange gye namulabira nagenda okumala te 6 nga naye alwadde n'afa yalwala AIDS n'alwa n'afa mu biseera ebyo kati ate nga nyina kubeera sister wange omulala kati nengende wa sister wange twabeeranga Sseguku ewa sister wange omulala ye wa step mom naye oyo sister ffe yatulabirira nnyo naye in fact tata affe bwe yafa oyo Susan sister wange yateking over abaana bonna abalala kumpi buli mwana yenna ayiseeko mu bulamu mu mikono gye abalabi ffenna tulabiriddeko kati bwe nagenda eyo nali nkoze bwe nali nsoma nakawa ne bampa okukola bino ebya research etuwalingawo gye bayitanga extended essay by that time kati nensaba waliwo gundi Premier Building Society yalinga banka nengamba gye ngenda okukolako research wange extended essay nengendayo nenkola extended essay yange nenjimala kati bwe nabatwalira report ne bagamba nti nno bajja kumpa omulimu nga mmaze okusoma bagenda okulaba ng'obireese bulungi nga mbakoledde report nungi nenjina akatabo nenkabawa ne bansuubiza omulimu era bwe namala S6 manya bwe nakawa ne bampa omulimu sigezaawo wali omaze okuzaala nagendayo nga nkyali lubuto naye nga luto nnyo nga tebalulaba bagenda okulaba omuwala akola ate nga ali lubuto kati awo ndoza nga tebalina kyakukola nga tebakyasobola kungula nenkola nemalayo ndoza nagendayo olubuto nga luli awo myezi nga3 kati nenkola nentuuka okuzaala ne bampa maternity leave nengenda nenzaala ate nenkomawo nenkola naye nali nkyakola ebbanga ttono nnyo banka neegwa kyekyagisula era ndowooza era management yagisuula twagenda okulanga banka tekyalimu ssente ng'abantu bagenda ne bajja okunola ssente nga muli bakashias muli mugunya naye nga ssente tewali nkolaba baggalawo bakola batya kutuuka ekiseera nebaga nti banka bagigadde mu kaseerako bwe wakizuula nti oli lubuto mwatandikirawo okubeera mwenna tetwabeera ffenna kati bwe namubuulira sana nti ndi lubuto n'aŋŋamba nemugamba kati nkoze nti anangamba nja ntwale wa sistawo teyatya kubanga yali anjagala ngagenda kuntwala abasajja b'ennaku zino teyankaluubirizaako kubanga yagamba nti njagala kulaba sistawo kati ne sista nge yali akola mu kampani bagiyitanga TV sales nga eri awo ku awali kati bano ba Conrad Plaza awo wali awo kati nenkola ki nemutwalayo n'amulaba sisange naye omulenzi n'amwagala ate nga namugamba nti ngenda muwasa ate nga alina mukase namugamba mukyala wange nja muwasa era mwagala kati bwe namala omumulaga
nangumikiriza sitange nembeera wawaka neno olubuto paka lwenazaala nenzala nga bwe yesetting era nagenda okutwagenda okwanjula nga ndi lubuto ne basetinga ne banyanjula ne bajja ne yali serious teyakutwala kawundo kakubinisa era yanyanjula nga nkyalina lubuto nga sinaba kuzaala kati bwe yamala okwanjula bwe kwaggwa ne bagamba embaga tugitegeke nga tumaze okuzaala era olwo embaga yaffe yabeerawo nga firstborn waffe wa myezi 2 nali nakaweerera kumpi natawaana nnyo kubanga okutambula okunoonya kino okunoonya kiri kugamba kyampisa bubi nnyo ate nga nyonsa ate omwana olwo nga muleka waka ate nojja mu kibuga manya oluusi sente byakulinda ebintu ebyo n'abakutwala mu bintu ebyo binoonya bakulinda nekyankalubiriza nnyo bwannakawere obwo naye with time ne biggwa ne bankuba embaga mwitennayi bannange bwannaye walina omukisa okumaliriza okusoma kubanga ndowooza ne graduation wagikola graduation saagikola kubanga kati graduation we nandigikoledde olwo mmaze okufumbirwa graduation etuuka ate omwami wange bamukubye amasasi bamukuba amasasi mu 90 January nga 15 olwokubanga yali musomesa kati lumu yali ku makyakedde yali nga bw'omanyi abasomesa akwata ebitabo by'abaana aleeta empapula z'abaana kati yayinanga briefcase namwateeka ebintu ebyo n'ateekamu ebintu okubiddizaayo abaana kubanga batandise abawe papers zaabwe biki ebyo kati waliwo ndoozi omubbi ye yali alowooza nti alina ssente olwokuba yakeeranga bunaku nga amulaba ku makya basuubuzi ba ku makya ssente briefcase mulimu ssente namukuba amasasi ku makyanga agenda ku mulimu 15th January 1990 namukuba amasasi ana olwo wali wakafumba emyaka emeka nali nakafumba myezi kubanga nali nakafumbirwa nga olwo firstborn waffe alina emyezi 9 kati awo omwami wange bamukubira amasasi nafumbirwa omwana wange wa myezi 2 kati nali nakamala emyezi 7 mu bufumbo mpulira ate nga ne banko olwo bagigadde nga nze sikola nga nsigala waka ebizibu byajja kati awo bwe bamukuba amasasi in fact we yakeeranga ku makya nga ggalawo olwokuba ffe twasigala nga twebase nga ekisumuza kiyisa bwansi bwekiti ng'asibawo ng'akisindika munda kati yali yakagenda nzizeemu neebase n'omwana wange nayinangawo n'akawala akakozi ne mutabani waffe omulala omukulu Nalongo nasangawo nga tuli mu nnyumba twebase kati ku makya ngenda okuwulira bwe yagenda waayitawo ekiseera kitono amasasi ne gavuga nate waayitawo ekiseera kitono ne tuwulira ng'awoggana era namanya bumanya nti gwe bakubye nenzija bannange nanoonya ekisumuzo we kiteekebwa nga nankukiraba sikiraba tokiraba sawa zaali mmeka so 12 awo ku makya nayo olwokuba January obudde bulwawo okutangaala kati bwalinga obukyali ekiro kati omwana akawala akakozi ne kajja ne kakiraba ne kaggulawo ngonza ekitengo kyankuba oba okwegisisi nentya nnyo kuba nategeera nti gwe bakube najjanga gasaala bankubye amasasi baneemujja mu nnyambe ng'ayita baneighbours awo bonna ne bajja waliwo omwami bamuyitanga Sejjuni najja mangu yalina emmotoka ne bamuteekamu ne bamutwala kati ate nze nenziruko genda okugamba bamwami sinnabulya kuba babeeranga mmangako walako okuva we tuli naddukira na munnayiti nga sirina wadde ne kaleesu ekyekango ne mbatuukako ne bagamba nti nno kalyango bamukubye amasasi naye bamututte kati mwami sinabulya naye nanoonya emmotoka kati waliwo mukamulamu wange Damali sinnabulya nanoonya olugoye luyampa neneezingako netugenda mu ddwaliro netugenda okubanoonya be batutte nga tetumanyi oba batutte ne tusooka ensambya nga tebamututte ensambya ate tewalinga wonyo buno bumobayo simu nga tebuliiwo kati paka oluvannyuma babagamba nti bamututte emulago mwami Sejjuni nafuna contact n'ababuulira bano nti babatutte emulago netugenda emulago tumusanga okatanda nga yeebase nga alina omusaayi gumujjudde naye ng'ate gusirise omusaayi gwasirika gwokka nga tebanamukola operation kati oluvannyuma ne bagamba pressure eri waggulu nnyo omusaayi tegumala biki ne bamala okunoonyawo omusaayi ne bakola batya ne balyoka bamutwala mu theatre naye mu theatre yalwayo nnyo bamukuba ludda w'amasasi bamukuba mu lubuto ddala lyayita wano ne lifulumira wano ddala ne balimukuba mu lubuto dani balimu kubano kukisambiro mu kisambiro likyalinamu tebayagala kulijjamu yatya oluvannyuma yatya nnyo ate ne kugamba kati
bwe baamala omulongoosa nga bamaze bwe bagenda omulongo bwe bamutwala mu theatre bagenda omukomyawo naye najjudde ebiwundu ne batugamba nti ekintu kino mukiraba kye tusibye wano mujja kiraba oluvannyuma lw'ebbanga ng'atandise okulya kijja kutandika okukola omulimu gwakyo ne batugamba nti ajja kubeera ng'afulumira wano ku lubuto ekyenda nga bakifulumiza nga bakitadde wano bamutaddemu akapiira bulada baali bagikuba nayo nga yayabika ekyenda nakyo nga bakikuba nga balina okiteeka ebweru kimale okuhiiringa kugamba obulamu ne bubeera buzibu awo ne bitabuka naye twebaza Katonda ekiseera ekyo era nze in fact kambabuulire omwami wange yagenda okumpasa nga simanyi Katonda naye ng'omukyala era muntu kyakigoowa n'ogenda mu kyaki n'osaba naye nga toyinza kuvayo ng'oba owulidde nti babuulidde kino nga tebikukwatako just kikulaba bambadde batya ebyo oyambadde ogenze mu kyaki nga tebikukwatako naye omwami wange bwe yampasa nangaye mukristaayo nnyo kuba yali muyimbi mu kyaki kati netusabiranga community center kati nentandika nga ogenda mu kyaki buli kaseera naye ate abo bamukubira amasasi bwe bamukuba amasasi nentegeera nti Katonda asobola gyali omusajja ne bamukuba amasasi ana era n'agawona n'asigala nga mulamu ate awo nali sikola ne ŋŋamba tegeeza omusajja ono ayinza n'okufa nensigala nga sirina muntu annyamba nina okukola ekyo kyanteekamu nnyo yali turning point yange nemmanya nti nteekwa okukola kati nga sirina capital omwami wange takola naye ali waka kubanga bwe bakijja ekyenda ne batugaa tumuzzeeyo eka tumale omuliisa amale okuddamu omusaayi ate balyoke tumuzzeeyo ekyenda bakizzeeyo naye waayita emyezi ebiri bulada yondoza nehiringa ne batugamba nti egyo emyezi ebiri infact twagimala mu ddwaliro nga bwe wayitawo emyezi ebiri ne bagamba bulada bagenda kujjamu akaseke bw'anaafuka nga kitegeeza bulada yatereera bw'ataafuka omusulo ne gumuyingira oba ne gugana okufuluma kiba addayo mu theatre netubeera awo bannange essaala ezaali awo ng'omusulo mugulinda ng'oba balinda ki naye bwe yagamba nti njagala kufuuyisa bannange twasanyuka netwebaza Katonda ekyo netumanya nti ekyo tukiyiseeko kati netusigaza ekyekyenda naye nga tumanyi oba ekindi abakidi balikizaayo oba aliddamu n'afulumira emabega wabanga muli awo oba oluusi mulya mmere nekifukula ng'ate mulina okumulongoosa nga nemmere infact nga takyafuna gundi food digestion kuba ndowooza ekyenda bakikubira wakati kati ebyokulya byafulumanga ng'oluusi nga bwabiridde nga mubiraba ng'amakuroni ng'ago ng'ogalaba oba ebijjanjawo ng'obiraba kwegamba obulamu ne bubeera buzibu naye Mukama n'atuyamba bwe wayita emyezi egyo 3 ng'azzeemu omusaayi netumuzaayo emulago ne bamulongoosa ne bakizaayo ekyenda ne batugamba nti mulina okulinda pupu bw'anaapaka lw'anaafuluma bw'afuluma kitegeeza ekyenda kiteredde bw'ataafulume nga waliwo ekikyamu kyonna ewayitha olubuto lujja kuzimba oba ajja kubeera mujja kulaba sayini eraga nti nno ki ekyenda tekyateredde naye wayita ekiseera natumuwa ebyokulya netumuwa ebyokunywa n'alya twagenda okulya nga gamanja gagenda mu toilet enduulu bannange namutwala ne mulinda nze kennyini okulaba oba pupu agize n'agamba azze afulumye ne twebaza Katonda era abasawo bwayitawo ebbanga ne batusiibula ne tukoma awaka naye olw'okuba munne yali munafu obulamu nga bunafu n'abeerawo awo nga talina mulimu nga nange sikola kati nalina mukwano gwange gwe twasoma naye n'afuuka muganda wange bamuyita Luce Nakyobe ndoza mumumanyi yali akola mu president's office by that time nga naye by that time yali akola mu prime minister's office by that time nga afunyera akasente nga babanga omusaala kati Luce yava butonga mukozi kati bwe yafuna akasente n'akola edduuka erya retail ekasubi n'ateekawo sister we naye edduuka bwe yalikolamu ekiseera sister bwe yalikolamu ndoza n'amala ekiseera ng'alaba terikola magoba n'agamba agenda ditunda kati n'agamba njaga omuntu ampamu goodwill naye bw'anampa goodwill
nangamba Sala nonye ekyokukola bw'onooba okifunye tunoonye tukole business tusobole okukola kati nga neebuuza oba kiki kyenyinza okukola nga tokimanyi tokiraba omanyira woofiisi nali mmanyidde bya banka sikolangako ku business yonna kati olw'okuba ebiseera ebyo ebintu nno bingi kubanga mwami wange bwe baamukuba amasasi twali tubeera wa mulamu wange batusula mu boys quarter naye kati omwami bwe nga tuzimba twali tuzimba nga mwami wange wagenda omufumbirwa nga aguze akataka ennajja nankumbi kati n'ayagala azimbeyo ennyumba netutandika okuzimba yali etuuka ku madirisa we baamukubira amasasi kati netugamba naye tunaabeera wano paka ddi kati bwe yabanga awonyeemu netufunamu misunderstandings ne mukamulamu wange kati nemugamba nti nze nkubuulire aidha nzirayo ewaffe oba si kyo tuzimbe garagi tukimalirize tugende ewaffe kati netuzinagamba nti kanoonye sente tuzimbe garagi okuwona kwe kwatwala mbanga ki lyamala kumpi mwaka kumpi omwaka mulamba okufunamu ku lukungu bangu batandika okugamba nti adde mwakole kumpi mwaka kubanga baamukuba nnyo masasi ebyenda nebimudisorganizinga nnyo okubanga eryo lyeyamala kati n'agamba nti kanoonye akasente oba nfuna mpola tumalirize garagi naye tojja kugenda kati ngaalaba omubeereddewo ate ogenda otya n'afuna sente n'amaliriza netumaliriza garagi yaffe netugiggala era garagi nga bw'ogiraba garagi nga tekuli wadde eddirisa naye oluggi luli oluggi lwe twateekawo kakajja akatono kano ng'ak'ennyumba kalubaawo netuteekako n'obumooli netuyingira garagi yaffe n'omwana waffe n'omukozi kati garagi era nga twawuza kateni wali kateni gye tusula wana abaana gye basula mu ddiiro we babeera nga mu nnyumba omwe tubeera buli kimu nga mwe tukikolera mu garagi yaffe kati nga wali era ennyumba waka netusimba emmere netulima lumonde yali decimal 25 prodi emabega n'ensimbayo ebitooke banendoza Katonda buli muntu yamanyi bwamulira kubanga nalima ebitooke emmanju eyo nebisanga amatooke nga manene bwe gati ng'emmere tugiryawo mu lusuku nga mu lujja lwonna nsimbawo ebijanjalo nsimbawo kasooli nsimbawo muwogo nga ffe tulina ate nga bibala netubeera mu bulamu obwo paka omwami wange bwe yaddamu n'akola n'atandika okukola nange ne mukama nanyamba kati onakyo bwe namugamba kati nangamba nti noonya ekyokukola aba yakangamba nti noonya ekyokukola nengenda okugula oluggi lwaffe lwali teruliko busitapuli busiba munda kati kyenava ngenda musawuli yaako noonye busitapuli kati mba ntambula okunoonya busitapuli nensanga mukamulamu wange omu manya mulamu wange bawa sisita wange omu yali akolera omu nemugamba Nalongo nga nsanyusa okukulaba nemugana ye muno nange njagala okunoonya ekyokukola muno nyinza okufunamu kyenyinza okukolamu kyava ngamba bwoba olina sente osobola okukola nemugamba sente mmeka nangamba nti sente zonna zojja nazo muno musawuli yaako osobola okwezimba notandikirako kati nengenda nengamba nakyo kubanga yali angambye nti noonya ekyokukola nemugala Lucy nfunye ekyokukola nekyetagisa sente nangamba nti sente mmeka nemugamba nti bangambe sente zonna zentandika nazo zisobola okukola Lucy nampa emitwalo gyali 2 nga ye capital gyampadde ngene ntandike omwaka gwa 90 zaali ntono naye ng'olaba njagala ngezeeko kati nengenda nenfuna ekifo nakisasula emitwalo 6 emyezi 3 gyali emitwalo 2 nensigaza emitwalo 14 kati 14 mulamu wange nandaga bwe nyinza okusuubulanga ng'ogenda eyo walingayo abagagga balina ebyo basuubuza ng'ogenda n'ogulayo bakakufulukamu n'ogula busitapuli n'oteekawo nga tutuula tuli kugamula twalinanga ebibokisi ebyo bye bazimba kati eno nga munda mwe tutereka ebintu byaffe naye nga wano obwewati bakupimira oba akafooko bwe kati n'osasulirawo ebirijjo ako k'osasulira ne kambuka na wano waggulu era ku buti n'osibawo obwakwambuka ng'awera wootuula n'olinda kasitoma tosala genda munere ebyo byolinda era katongo olinda kasitoma bwakwata ku kikyo bw'olamula bwe kiba si kikyo tokikutolamula oleka muno kugira nga taliwo mpozi ng'oyinza okkiramula ekyamunne
ne tubeera mu bulamu obwo naye bwe natandika esente ezo emitwalo 2 tezaakola magoba. Kati olw'okubanga we nasooka okukolera ekifo kye basooka okumpa kyali munda nga tebantuukako mangu. Kati oluusi wakolangayo najja ng'oluusi oyinza okukolayo amagoba ga nnusu 2,000 ate olina okukozesaako transport olyeko akatogo ak'ebitaano. Kati luusi bwe yajjanga bwayitanga ekiseera najja n'alambula najja alaba ekitabo bagundi bizinesi yaffe bwetambula ng'alaba tekola. N'aŋŋamba naye Saala nkubuulire sente zino tezijja tutabula. Oli muganda wange kubanga twalabagana okuva mu S1 ne tufuuka ba Luganda ne buli omu n'ayagala munne. N'aŋŋamba nti kati ky'oba okola gwoba bizinesi okyagala ogitambuza gwe gisigalemu okolenga sente z'onobanga ofunyeyo ez'amagoba ng'ogenda osasula mu installments paka lwe ziriggwayo. Ne mugamba nti kale bw'oba kyosazeewo oluse naye kasitakusi tekiri mu mutima mubi. Naga nti ase mu mutima mubi nze nja kugambye gwe noonya sente zange teziriimu magoba teziriimu ki onzinzirize gwe mpola bw'onaaweereza era bwe nafunangayo 2 nga mutwalira nafunangayo 3 paka lwe zaggwayo 2. Zaggwayo oluvannyuma lwa bbanga ki? Naye kati wegyo emyezi bwe gyaggwako 3 egye nasooka okusasula mulamu wange naŋŋa nti wano tewakola katunoonye ku kifo ekikola. Nanfunira ekifo awalala kati nanziza ku mmenyi naye era mushawuli yakolo nga nenzira bayitangawo kategula naye nga wo ku mmenyi nga abantu bayitawo nnyo. Kati olw'okuba nze nalina ennaku yange we yanteeka nga waliwo abawala bato baalinga bakola byo nga beekolera byakweraga kwejalabya kusanyuka kukyakala naye nze nga ngenze nina ennaku yange nimanye ekindeese. Kati bwe yanteekawo nga wakola nentuula nga nenkola ssente nga bwenziruka eri bwensuubula bwendeeta bwendyako enjawulo bwenzizayo ezabalisanga era ekyanyamba nayinanga amazima. Kati abampanga ne banjagala nnyo nga bampa bangu era olwatukanga mugamba mumuwagenda akole kubanga olwatundanga nga nzizaayo ezaabwe. Kati munnange bwe banteekaawo ate bwe nentandika okutunda ate nga bwenduka n'ebitambaala bino ebya crochet nalukanga seeti ku seeti nga bazingulako kasitoma abataliiwo gwe n'onguka nga nduka nga baana bakyabana naye omu ekifuba tekikuluma n'oluka n'obeera ng'osibye olunaku ng'oluka naye nga gw'omanye ennaku ye yakutwanga mbaga tekinnuma nga nduka. Kati nga seeti oyinza ogitunda n'ofunako omutwalo n'ogwongera mu capital bw'otyo nagenda okulaba nga capital kagenda kawera nga ne wenkolera wagenda wagejja ebintu yange byeyongera. Olunaku lwaleero katusooke tukomaawo. Amiina. Program Mami Eyakolamu ekyanyuma olaba ebintu babizimbye mpolampola ali ludda wakati. Leka tukome wano olunaku lwaleero ate tumeme tugenda kubeera nga tumuza ku Saturday ja amaleyo olugendo lwe. Eno ye Delta TV tukole program ya Mami Eyakolamu. Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.